Semberanga wesodo okubatenge etambula omukulu no yali yatubulako 218 omukulu gwe bayita Dr. Propa abamujjukira obulungi omukulu oyo Dr. Propa emberanga wesodo okubatenge etambula labikiddeko odako lwajjo mawulire nenga byayogera oyinza okugamba oba tebikwatagana oba bikwatagana kuba bategeeza nti buli muntu yenna oyinza okugamba nti mulalu ate nga ye waliwo ababitegeera goyinza okugamba kweziyo oba teziriiko mu mbeera yonna goyinza okwogera ebintu n'ogamba nti goyogedde oli katuufu kumba abakulaba bagamba oli mulalu kati embeera nga esobodde okuba ate nga erabikira omukulu Dr. Propa asobodde okuba ate nga yalabikiseeko nasobola okuba ate nga avayo webback covid ono yali yakatandika nasobola okuba ate nga mufunako omukulu ono emboozi eno naye sinagikuba naye Dr. Propa twasobola okuba ate nga twamufunako wano Dr. Propa batamumanyi omukulu ono yazaalibwa saidi zaawo ekitovu yazaalibwa kitovu awo Dr. Propa myaka gya 1983 wabula Dr. Propa mu kuzaalibwa omukulu ono yasobola okuba ate nga atta maama we kyajja kitya yali yakamuzaala maama we yakutukira muleeba mu mbeera eyo era bazira kisaba asobola okuba tebamuyamba wali omukyala bamuyita Nabukeera wano omukulu bamuyita Soza Aloysius be basobola okuba ate nga bamukwatako mu kutandikira ddala era agamba nti ekintu kino kyonna kimutambulirako buli kadde kuba tamanyi bazadde be tamanyi baluganda be mu mbeera eyo era agamba nti mwaka 1997 omukulu ono Dr. Propa yasobola okuba ate nga avaayo abasobola okuba tebamukuza abakulu abwe ekitovu nasobola okuba ate nga yadduka olw'embeera nti ebirowoozo byali bingi nga ayagala okuba ate nga amanyi azaalibwawa olw'embeera nti maama we yakutukira muleeba mu mbeera eyo kwe kuba ate nga atandika ebya street n'atandika okuyiriba ayingidde basaidi z'empigi eyo paka Kampala Katwe kwe kuba ate nga atandika mpola yagendako mu bitundu by'Ebugerere eyo saidi z'Ebugerere era nga luwo omukulu bamuyita Dirisa yasobola okuba ate nga yamuyambako mu kutandika okusoma naye era tebyali byangu wadde n'akamu wabula yasobola okuba ate nga afunayo omukulu omu Germany yali mugenyi yali azzeeko saidi zeeyo Ebugerere gye yali ew'omukulu omu era nga obudde obwo omukulu yali minisita era nga waliwo omujamani oyo yasobola okuba ate yamuyamba nnyo okumuconnectinga ku masomero ag'enjawulo nasobola okuba ate nga asoma yaliko mu kibiina kya City Limit kulwa bakijjukira 26 abakulu abo okuliko Ronnie Banton oba gwe bayita Ronnie Isoke omukulu oyo ne Dr. Propa batandika ekibiina kyabwe webbaaka ne kati ninyo sooka owulire emboozi eno ngigye nkubuulire owulire Dr. Propa ayaya kandabe embeera eno kandabe ekyuma kyange kino naye Dr. Propa katini nyo soko ulire emboozi ntwagina nga tubulya ku bulamu bwe bwesobola okuba ate nga ayita mu katini Dr. Propa lirinnya erinonyeza alina ebyo John Hall Kisache akawunga gali genjogedde gegolumbe lino lirinonya sente omulenzi ne yazaalibwa ekitovu way back kwa 1983 mkuze nkadiye nenga natandika omuziki way back myaka nga 6 emabega nazaalibwa Kitovu Hospital naye mu kuzaalibwa Kitovu Hospital nimbanga unfortunately Dr. Propa yali yazaalibwa omukyala bwe yamala okumuzaala Dr. Propa ate n'amutuga n'amutta omukyala oyo teyamumanya mannya ge that means mama wange yafanga nzala. So I don't celebrate my birthdays because mama wange yafanga nzala. It's a mixed feeling in celebrating nandi badden celebrating nazalibwa naye ate ndera n'ennaku ya mama wange kuba lunaku yafa. So that is me, I don't celebrate. Nenkulira mu ddwaliro ly'ekitovu wano Masaka for like 2 months nentandika obulamu obujjanga family ey'omukyala Vendanda Nabukeera ngentutte on like adopted family n'omwami Aloysius Sozi ne bakuza Dr. Propa nga banzije mu ddwaliro ly'ekitovu which I'm so grateful about. Nembeera nga nkulira mu family nga tesisosoddwa nkuze n'abaana abalala nentandika okubanga nsomako nga mpeererwa era family yemu neneyongera mu maaso obulamu bwawe butambula. That is the brief about Dr. Propa. Biological family teriyo but I have a very beautiful family, the family that took me on banvuzije mu ddwaliro ery'ekitovu. I'm happy okuba nti essaawa eno njogerera Masaka nga ndi mulamu. Yeah. Dr. Propa yasoma nnyo nze ndi half baked tabimanyi nze ndi half baked naye nga ate ekyenebaza Mukama nti Mukama yali yampadde amagezi ebyamaanyi yabinyima nampa ebyamagezi nasomako nenkoma mu senior eyokuna ne ate when I speak English when I you know there is something good about education. It has to be a good foundation then nokuba ng'oli olina omutwe oguli straight. Nasomako kyensomye nenkomaawo because I had a calling air music.
I went to Yale High School, I went to Chambogo College. Nenkomao. Ningenda kudayo kusoma guno mwaka ogujja. Tabimanyi. Ngenda kudayo kusoma. Natandikira mu nsi ezituliraanye, satandikira Uganda, natobako Kenya, nentobako Tanzania, nentobako Rwanda, Burundi. Ya nenkomao nensatolingako mu Rwanda katono. Jenaja n'omukyala nfumbira. Tabimanyi. Yeah, Dr. Propa natandika music. Nimbako my very first song. Naimbo limba baita Angel. N'omwami Jean Christopher Matata omugenzi yali avera Belgium ayimba amasakunda yeah nabona neza ya msajja murundi nebambi unfortunately yafa but is one person yampa spark yange ya music nagenda mu studio yenga ina GCM Records Jean Christopher Matata Records nenga nali sina na sente zijayo luyimbo lwasoka but kunakubenga agenda okulinya nyinyi okuddayo Bulaya yankubira nangamba olimba lunalumala ninga nezi transport antuusa waali sizirina nentuuka nemwegere nemugamba sina zisasula luyimba nangamba gula CD empty nkutereka oluyimba nga neza empty sizirina nantunuulira kumalida kikange nansalira CD nangamba ogenda kubeera sita bwatu bweyandagula kyendi kati kubanga bino byendisi byeyita bawagizi be babempita kati simanyi nzoba ndisita nnyo oba abawagizi abo nze be bankutte mu ngalo zaabwe kuba bwe banzijako engalo sobola kuyimirira but what I know abantu banjagala because Mukama yanteekako ekisa ekyabali abalala aba ofukamirangako ne weebaza olw'ebirungi entoko by'ofuna simanyiga okubeerawo yo omwana omwavu yaligumira empewo eyo ku makya n'akola yo a Dr. Propa omyayo omuntu mulamu tobimanyi ne Urban K aya basi ndowooza omulire Dr. Propa webaka nga tubulya ku bulamu nga wasobola okubatenga butambula ekintu kino yantegeezaako nti ekintu kino akirowoozaako buli kadde era gye buvuddeko asobola okubatenga agendako Pastor Kayanja era nga baddeko okubatenga ayambibwako mu mbeera ndowooza ey'okumuddabulula mu mbeera eyo akadde kano yasobodde okwatalabikako ku mikutu egy'enjawulo naye nga byayogera kati nnyo sooka owulire gwoba onabitegeera omuyimbi waffe si muguwa ddalu ono yabadde gwe bagamba agw'eddalu yaani Jami Culture si mulalu Jami Culture tabategeera byalowooza nti bakyaliibe tabategeera mbadde mbuze ku maaso gaabo abatangasa naye abantu nga famire yange ebeerawo wali ng'obudde bwonoonese ng'omulambo gwange guli awo tewali atamanyi kyendiko just babadde bansabira nebaza omukulu Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center omwami Pastor Yasin Lukwago ngera wa mentoring bwa mukulu nebaza family y'omukyala wange oguminkiriza this on record nakola okwanjula nenkola n'embaga weekend nga weekend dako yakuyambaga omukyala wange yali depressed fe tetwalya honeymoon tetwafuna honeymoon tugenda kola honeymoon I love you my wife I am so sorry because nembaga wayagala gikolinga off kubanga abatalina muwendo abatalina kye bategeeza you cannot make my choice. Who are you? Where do you get the audacity to talk about my family? Better half means me and my wife. Where do you get the capacity? Who are you? Netoyi mugenda muzaala isi mwe kubobwo alayisi mwebaka bubi mulya bubi ye mukulu oyo bamwita Dr. Propa nakano soko kawulirize go nambulira temutumanyi you know Chameleon's wife you know Bobby Wine's wife do you know my wife because she's higher level she's not for pimp she's not a TV person she's high material I am not saying for you nyimbira aba bali mu positive family you don't need to celebrate independence 9th of October I am teaching you people that still celebrate 9th October independence you are a problem to us I have my independence every single day why do I need a manager I need people I work with I need teamwork not a manager omulangira tasabiriza a superstar is not a beggar these two things don't work together you go to Gulu are here to beg for what that is your assumption ndi mulangira kye nabadenzerako ne kugamba aya basa ye mukulu yayimbako n'omukulu gwe bayita Ronnie Banton abamujjukira bakuba ennyimba nyingi nnyo mu City Limit Crew 26 bakitandika ekintu kyabwe wabula basobola okuba bafuna obutakkaanya ne baawukana bonna Ronnie Banton kwe kutandika studio bayita Monster Studios Ronnie Banton kyemujjukirako bino bimuwulira OS Sunambu yalwanye yasibye bagundi obadde okimanyi nti 2014 omukulu gwe bayita DJ Jacob omutuuze ng'akola ku ddembe omukulu ono yali agenze ku studio omukulu ono Ronnie Banton
214 bamutimpulirayo. Omukulu ono era DJ Jacob yasobola okuba ate nga ategeeza yagenda ne ku poliisi okuloopa. Ye mu statement gye yakola agamba nti yali agenze kunona luyimba lwa Bera obudde obwo. Wabula Ronnie Banton n'ategeeza nti omukulu DJ Jacob yali abbye essimu kye kyamukubisa. Byaliwo 214. Kati ninyo kibadde kutegeeza ku mukulu oyo gwe bayita Dr. Propa yembeera gyalimu akadde kano abaddeko mu kuba ate nga ayambibwa okudda mu mbeera. Nenge ekyokusomozewa ekisinga kyekiri ng'azaalibwa kyesobola okuba ate nga ategeezaako. Oyinza omujajinga n'ogamba nti embeera eno nga bwetambudde yali yava ku mwenge. Nenga agamba nti okunywa omwenge konna buli kadde bwalowooza nti maama we talina famire ye talina mu mbeera gwayinza kuba ate nga amuyamba mu mbeera eyo. Ye Dr. Propa yazaalibwawo Kitovu era agamba nti ewaabwe ye Kitovu. Ekitovu mu ddwaliro kuba bwe baamuzaalira. Ye Dr. Propa yembeera bwe sodde okuba ate nga etambula.